Mu mwaka gwa 2022 ekitongole kya NADS nga kiri wamu ne Minisitule y'ebyobulimi batandika okutumbula ekirime ky'ovakedo w'ekika kya Haasi ekigambibwa nti kyatunze okukira ebirala. Okuva olwo aba NADS bakagaba enduuka z'ekika ky'ovakedo ne zisoba mitwalo 60 okumala sizoni 3 era nga kiteeberezebwa nti kati Uganda erina abalimi ba House Ovakedo abali emitwalo 10 n'emisiri egiri ku yiika ezisoba mu mutwalo 17. You take these products through ovakedo n'abadde asinga kutundibwa wabweru wa ggwanga kubanga ye wali akatale akasinga wabula nga abadde atwalibwa ye mutono ddala kuba balondamu oyo yekka ow'omutindo ogwetaagisa. Kyokka embeera eyongedde okulungiwalira abalimi. Ovakedo ono bw'atandise okukamulwamu butto nga yenna bamutwala okulina oyo agambibwa nti wa mutindo gwa wansi. Tulina grade A ey'omutindo gwa waggulu egenda mu katale k'ebweru, naye ate tulina ne grade B ebyo ebiba tebisobodde genda mu katale ak'amawanga ag'ebweru ebitatuukiriza bisaanyizo. So n'olwekyo abantu baffe abalima oli bw'aba tatuukiriza bisaanyizo asobola okuleeta ovakedo we n'amutunda wano mu factories zaffe. So factories zino katale eri abalimi baffe abasimbye House Ovakedo. Mu Uganda kampuni ziweze 5 ezikamala butto mu ovakedo ono okuli ey'Ennamanve mu Kampala, ey'Ennajjembe mu Buyugwe, ey'Ebutalangu mu Nakaseke, Kasese ne Kyenjojo. We tutuukidde ku Balaja Agro Industries Limited Ebutalangu mu Nakaseke tusanze bateese liita emitwalo 24,000 eza butto akamuddwa okuva mu ovakedo ng'atwalibwa mu ggwanga lya Italy. Wano balina obusobozi obukuba ttani 8 ez'ovakedo buli lunaku wabula bakubako ttani 40 ze bakamala mu butto kubanga ovakedo wa Haasi akyali mutono. Tukuba ttani 4 olunaku kuba tetulina we tuzijja bwe tukuba nga tukomaawo tekitegeeza nti mashini epaakinga n'esirika naye nga eri bulungi ekola eyagala kukola naye nga tewali kyakukola kyakugifiidinga. Basobola okuba ovakedo waffe owa bulijjo naye okusingira ddala baagala Haasi kubanga Haasi ono yasinga ki butto omungi. Kadija Nakakanda ayogerera ekitongole kya NADS agamba nti okumerukawo kwa kampuni zino ezikamala butto okuva mu ovakedo kiwadde abalimi essuubi nti akatale kagaziye. So fe omulamu ogwaffe kulaba nti munnayuganda alima afuna mu kyalima. Kati kyekino kye tuliko obutale weebuli, factories weeziri n'obutale obwabweru w'eggwanga weebuli. Ng'oggyeko okukamulwamu butto ovakedo akolebwamu ebintu ebirala bingi gamba ng'ebizigo ebyesiigibwa ku nsusu n'ebyenviiri, wayini, omubisi ogunywebwa, akolebwamu ekipooli, so ng'aliibwa ng'enva z'ebbali n'ebirala bingi. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu.